Hello, Wafea Mutindo TV. Mwasiye mutya kuba mugenze butyo olunaku olwaleero. Kale muleke ne Mutindo TV ng'era obudde buno muba mukitegeera tuba tuze n'omulamwa ne programu Girl Child. Naye olunaku olwaleero saayisinzekka nayise ne bannange naye kansooke neeyanjule amannya ze bampita Eswiti munnange addako kayeyanjule aha. Zampita Shamike. then Bridget. Abo be bannange be nayise nabo ba beautiful ladies ng'era bwe mubalaba bwe batunudde mu kamera. Olunaku olwaleero tuze ne programu omulamwa ogugamba nti kiki ekyongedde ebiro bino abaana ab'obuwala tubalaba batambula kwegamba ng'oyinza olowooza kiki ekyongedde abaana ab'obuwala okwo obwamalaaya kiki ekyongedde obwamalaaya mu baana ab'obuwala ekibafoosinze okugenda nga bakola obwamalaaya mu bitundu gye tubeera ng'osuubidde kiki kati olunaku olwaleero tuseeko ne bannange abaana ab'obuwala nga mbalaba abanyiridde okukamala abambadde baggumidde kansookeko n'omukyala Shamike ng'osuubidde kiki ekyongedde obwamalaaya mu baana ab'obuwala ensangi zino. Nze omukisa gw'ompadde olunaku olwaleero kale ebiseera bino ennaku zino lwaki abaana bawala beeyongedde okubeera nnyo bamalaaya nze ndowooza kiva ku education level. Abaana abawala nze be ndaba basinga kale okuba mu bamalaaya abaali ku universities. Kisooka agenda atunuulira tuition mami gwamuwa atunuulire ssente zagenda omuwa omwezi nga ye alaba person tezimumala nga yeetaaga ssente endala. Kati weetaaga endala nga tagenda funa boyfriend omwezi mwezi nga bw'azeetaaga. Agamba okuteeka obuzito ku boyfriend omu anfuneyo 6 ono bw'ampa 5 oli ampa akakadde oli ampa 8 nja kuba mbalansi. Obwo si bwamalaaya ononsonyiwa okusale obwo tukitwale nti bwenzi ate n'obwenzi bujja mu maka nga muli bafumbo obwo si bwamalaaya. Obwo kitwale nti bwenzi wabula si bwamalaaya. Obukaba kiki? Obukaba oba like kwe kwegatta ennyo simanyi. Kale kakunnyonnyola obukaba. Obukaba kwe kuba ng'okyali muvubuka tonnafumbirwa ne otandika okwegatta. Ntandika okwegatta bwe bukaba? Bwe bukaba. Obwenzi okuba nga muli bafumbo. Okay. N'oyenda obwamalaaya kwe kuba bano naawe badde manyi waliyo obwamalaaya gino girumonde egyetunda. Ate obwamalaaya kyekyo kuba n'abasajja abangi. No, si kuba n'abasajja abangi. Remember omusajja gwoba weebase naye si nti oba omwagala. Bwamalaaya ki bw'oyogera kuba type of bwamalaaya? Agenda funa abasajja 8 sigamba nti bonna abaagala just main target. Still nze mpulira obwo si bwe bwamalaaya. Kyogamba bwe mma neetaaga ssente nga nina family nzitoweredde ne ŋŋamba kaŋŋende nafunye gaayi yankubidde essimu ayinayo ataanuge ayagala kugamba ne ŋŋenda ne nkikola ne ŋŋenda naye omulala obwo si bwamalaaya. Obwo si bwamalaaya. Tusooke naye twennyonnyola ekintu ky'obwamalaaya okitegeera otya ggwe nga ggwe? Nze obwamalaaya mbutegeera oba ŋŋambe obeera nga like teweetaaga n'oba tebakuwadde ssente nga tebakupeyinze nnyo kinene. Really? Nze bwe nkirabanga nga tebakupeyinze nnyo kinene n'ogenda kugamba oba ŋŋambe simanyi nawe nyiza kinnyonnyola naye nga tebakupeyinze nnyo kinene n'otambula ku street omuntu ne baba akuwaddeyo katini neweegatta n'oli ne wekiba nga si kinene nnyo nze mmanyi ndowooza nti nze mbadde ndowooza obadde olugize kale ndowooza nti nno owamalaaya just a matter of okuba nga it's a exchange ogenda muwa ssente akwa 6 kyekyo obwamalaaya kyendowooza exchange. Nedda osobola era okwegatta ne boyfriend wo ng'agenda kuwa ssente. Nanti nga bangi. For real ekyamalaaya maybe nga nze ate nze nkitegeera bulala. Nze ndabira ddala malaaya ye muntu agaba service ya sex gwe nga ku kyalo bakumanyi gundi bw'agirajamu ndaga wahooli oba oli wa ku kyalo if not ng'obeera ku street ogugwo nga gwakwetunda oba kitegeera. Kati kino kyemugambye nti n'okubeera ng'olina abasajja bangi no ekyo si bwamalaaya.
tutwale ekyoli kye yagambye nti obuba bukaba. Tutwale ekyoli. Kyobamanya obwamalaaya omulimu gwo oba omumanyi oba tomumanyi wanene obeera n'abasajja nga bangi olina abalenzi 8 muba mwemanyi oba wamulimba nako nti n'okola ki omuwagala naye wanene buli azze omulimi yenna abazze ate waba kalenga bino bibagamba ba ex simanya ba ex mwasigalamu kali nti kaleera era wona bosi bwa malaya muba inayo omuntu si bwa malaya si bwa malaya banaye mulaba ensonga ya malaya like mugitwalidde wano mayina kale lindamu nsoko lindamuko katini okugamba nti no having like playing sex with your ex yet you have a boyfriend obo si bwa malaya obo si bwa malaya obwenzi obukaba okay obwo bukaba nga bwe wagambye kale omuba temunnaba kufuna tebuba bwenzi anti kati obwo bukaba bwawukana n'obwenzi banage obwamalaya nze mbadde ndowooza ekireetera omuntu okubeera malaya agenda n'atunuulira emirimu egiriwo nga munafu tagenda so agikola agenda kwegulira bugoye bwekola ku mubiri gwe ayimirire wali agambe nti ono agenda kujja wano awa amwoye ekyetaano naye nga tagenda so akukola mulimu guli eri ko ye kangende nkole guno ogwo gwaneekolera gyange anti teri abakola emirimu okugeza nga n'atambuza wammere abala batabisobola nga munafu kugamba nga giri gyasobola ulya gwasobola era nga gwagenda okukola okay bula lya mirimu tugambe bwatutyo bunafu bula lya mirimu bunafu bwa muntu shuwa ku kilo z'oba ogenda osito nze ndaba obwamalaaya influences ndaba ekibireeta naddala mu myaka gyaffe tugereza kujjaffe oba kujja abakulukulu batendewe tukubire mu baana bawala ndabira ddala bwe tuba mu myaka gyaffe kisinziira ewantu wooli mukimanyi nti even ya parent asobola okutunda nakufosinga ogende weetunda oleete ssente kisoboka nga mami agamba okubeera nkuwe ssente bwekikuwe nkola kino naawe genda omuzadde yakakugamba nti no kyolina tekiggwawo kikuwengaba sigendayo nnyo by the way ekyo kintu kigira nnyo mu ba step mama asobola okutunda omwana like ngaleeta abasajja ne bakwebakako byena nga yafunamu oba kitegeera toba musiru but abasinga baba like ekyo kye balina okukola tombuuza nga nze bannaye musooke mulabe katonda amagezi ge yakuwa si ge yawa abalala omwana asobola olaba ekyamazima gali ku kisenge anti era kyobola abamu bavaayo n'avaayo na revealing amazima n'ayogera nti mama bulijjo yanfosinga okola kyokola eryo ebbanga lyonna lyabakimazeemu anti bw'akimalamu ng'awulira akifiiringa kwe kugenda ku street nga yeetunda ensonga endala wagenze n'oyogera ku education level it also determines omanye omuntu bw'osomako like tekikuyamba kufuna mulimu mulungi wabula kikugaziyako ne ku bwongo either kwematira omera ku malala kugamba ng'olabira ddala okimanyi tino like prostituters teba oba nkyogere ntya tebafa ku level ya musajja oba yazza anaabye oba yazza akoze atya oba atunula atya kiri nti olina wanene nze gwe mulimu gwange oba kitegeera kati bw'oba wasomako muli oba weematira netasobola kuneba sisobola kukola mulimu bwe gutyo naye kyamazima oba tewasomako emirimu gy'olaba egiriwo gy'olaba egiriwo okwetunda kuyinza okujja like nga wasoma kitono n'obwongo bwo buba bukulaga like oba kitegeera anti si buli omu amagezi sigabo nabagamba sense is common but not common naye lwaki obwamalaya businze ku university kubaka obutuuka mu universities nnene obwamalaya lwaki ndowooza zino gundi family planning sokolindemu kati why are you saying university any evidence like ng'olaba malaya oyo yatuukako ku university abaana ba university anti kyengamba like kikyoviiriddeko like
kikyoviiriddeko gamba university nati omwana asobola okuba nga like avudde ku ssomero ku university n'akomawo wakajjukira wa university wabayo ne abaana babadde atambula nabo competition eba y'amaanyi ku university oli alinamu 5 ge olinamu 2 akaviiri ayagala kusiba kamera kati then oba ogenda kwogeramu ng'omuganda bw'aba n'otagamba obwamalaya buli ku university wabula buli mu baana abamaze university anti ogambe n'akomawo ewaka kale ne waba akyaliyo ku university ojja omufosinga kuba agenda tunula bw'ati already you've answered yourself already you've answered yourself where were the view amma teyezeewo mukazi otumbadde ntakula mutwe kuddamu kikye namuddamu malayo ka point ko competition y'omwana agenda kuba alinamu ate akaviiri asiba 12 gwe maama yakuwadde 7,000 ogisibireko akaviiri ka mwezi mulamba ye 12 agenda sibaka buli wiiki akyusa buli wiiki akyusa g'omusuubira agenda kufuna boyfriend bameka abagenda okuba nga ekyo tekikutuma agenda mu bwamala naye soko olabe soko owuliremuko katini kankubemu kondekeyo katonotono tuli ku bantu ba university omuwala yenna ogenze ku university kale tuve ku ba university kuba tetumanyi biriyo tetutuukanga nayo tetumanyi bibaleetera just now we are estimating tutebereza but kale aba university ogenze ku university ofunye ka boyfriend kafu ku university wabayirayo ba boyfriend abachi anbira ensonga lwaki nkubuuziza nnyo ku university soko owulire ati kyekyo kyenkugamba funa kwategeera ayategeera ogenda kumufuna badde nsaba tuve ku university tukkeko wano wansi kuba bali bategeera betegeerera alaba gatana ababiri n'abasatu afunamu nanti waliwo basenga abagamba ti mwana wange walirabyeko omwana nga azanyire watali kyakuzanyisa tekirabyeko walirabyeko omwana azanyire watali kyakuzanyisa esi kati baba mugamba omusajja atalina sente tozanyira wali kubanga omwana tazanyira watali kyakuzanyisa eyo point kale ekyo abalina ozanyire wali sente kati omusajja waba tolina sente tolina kyogamba naye banayeshami nzagamba muveeyo tudde wano mu myaka gyaffe body appearance ey'omwana ow'obuwala naye mmanyi nti njagaza sokolireko onoosonyiwa okugira okusalayo ekirimi naye hosti waffe owaleero yalese omulamwa points zonna emeshege nanyuma teri kutakula mutwe ekisookera ddala even interview body appearance esobola osikiriza omwana ogenda okwetunda ate tubireke ng'olese kuba point body appearance kuba bakube baho bagambe banaye gwaba na hosting ezisigadde zonna teri kutakula mutwe mwene obeerawo ng'ogamba okyaliawo kyalowooza body appearance butukube ku point leta body appearance nga bwe wagambye anyway si body appearance eya face maama face yokka ewalala naye on that point of body appearance osobola naye director wamma osobola okubeera gubiri gw'olina gunene you can carry each and every size of jagamba obutondasaa kwetikka nagamba omuve kunze nammwe muve kunze jagalaga esite yetikka lwakuba mutono teyetika gwe weetikka shami omunene yeyetikka omunene aba nno munafu omunene aba munafu naye sayizi naye omutono obeera maanyi ebyawa temubitegedde director ali mukuyimba obukazi obutono bubadde ki
Uyimire chama. Ononya woneti kirandeka. Ekibazo kinene. Eyo agitwale nga point board appearance tugikomya. Baga ukazi obutono esi buneno. Siri mutono munnaye. Imuka tusoke tulabe. Siri mutono. Ojeulile obanga tori mutono imuka tulabe. Anyway, wamma tuwe point yo. Okay, nze ndowooza. Family planning ezize ebiro bino. Really? Yeah. How? Kubanga omuntu agamba sijjafuna HIV nga nkozesa family planning sijjafuna lubuto. Nazitunuulira nti njagenda mmire piiru sijjafuna lubuto. Naga kati lwaki ekyo mba sigenda n'abedda bali tebasobola agenda like kola bwenzi obwamalaya lwansonga. Abedda bangamba bakolanga abortion bangamba simanya abortion bakozesa ki nanda nanti tebakolanga abortion tuli ku bwamalaya lwaki abedda bazalanga abaana bangi tugamba bamalanga bakuba mpeta nedda sebo soko owulire abedda omwana wedda wabalyanga bicho babalyanga kopa jjajja yagenda oweza emyaka 15 jjajja yali mukulukulu tulina neighbor yaffe manyi twakola tumuyita jjajja naye jjajja tugamba yafumbirirwa ku myaka 10 naye yagenda otulaga ekifaananyi ngalaga mukazi mukulu jjajja wange wabanga alina abaana nga mu 5 nga buli omu wa jjajja mulala baana 5 abasajja 5 ekyo tukiyite tutya tebwali bwenzi genda okibuuza jjajjaawo bakujjajja yalina ensonga ze genda okibuuza jjajjaawo jjajja ekyo kye wakola bakiyita batya naye noolaba soka olineko olaba jjajja yali bw'ati olaba jjajja yali bw'ati abaana 10 buli omu maama we olwo esiwiti batyanga okulabika mu kyalo ne kati ennaku zino omwana okimanyi nti n'abasajja bedda babalabiranga ku nzaalo zaabwe anyway tuveeyo. Okay, nze ndowooza kireetera abaana okugenda mu bwamalaaya ebeera family background bw'atunuulira nti singa yali malaaya maama malaaya simanyanga gundi nga family kale erandaga lwa malaaya naye agamba nzaani lwaki mba mbeeyawulako nange nina okikola family background kiri ekisa kiba kimusika ekyoyoyoyo nga kimutwalaganya kiba kimutwala ng'agamba sisobola kukola aba stream life bayimba tomubiri guno ne gukutuma ako kaba kasaayi kabeera muli eringa ne bwogenda wa era kakusangawo nze points zange zaweddeyo. I just want to conclude. You conclude. Go back there. Ezamwe ziweddeyo nga mpunzika kati ngambe ki anyway then kati maybe it's now advising advising how like how they can stop negative effects by the way negative effects obamala buli mu negative effects mwebuli really kati bwebuba mwebuli lwaki tukyagendayo batamikwana abawala tozala wanga mirimu ate emirimu ejandi kuyambye kugiyisa mu maaso ate n'ogenda mu mirimu egigenda okukusuula mu ki mu buzibu. Abalabya ffe abalungi nze kye mbadde ngamba abazadde baffe bambi abatulugunya abaana b'obuwala bambi mutukwate bulungi kuba nze buli lwontulugunya aba otima mpulira ekyoyoyo mpulira nsindiikiriza nze mpulira nsindiikiriza mama buli lwakkuba owulira ekinese wano buli lwakkuba ng'omuliro gusituka nga weetaga kakkange esiwiti naye kyoyogedde okiwulidde bulungi kale ngenda nnyo ate tampa ddembe lingi ate njagala ntwalira awo kuba n'eddembe lingi nalyo lireeta obuzimbi abaana baffe mubakwate bulungi omwana muli mitinge ola tutambula naye nti ate ogenda mu pate ogenda mu ndongo olaga ono omwana ku mwana n'omuzadde ani abagenda mu ndongo nedda nti omuzadde so abaana abazadde abamu balina emize nakwata omwana nange ekya ntugende omusajja anyiza anti sokoddemu kyembuuzizza omuzadde n'omwana ani abagendayo bombi baba bagenze anti kyembuuza ng'olaba ani ali qualified okugendayo ali qualified esiwiti wa advise yo bazadde baffe abalungi
namwe nabatulawo olunaku olwaleero programu yaffe bwetyo bwerabise sigadde nze wekubira sayidi ono nga tawadde advice hosti wa leero yawa oyagala kuyonga hosti wa leero nyama hosti wa leero bimala ogenda kusesemeramu nedda olumiza njagala sema bannange ono bana yanumiza dde omutoka muwulize nakwata ku njagala sesema kale conclude okay as in conclusion mama eso mwana wo muwe eddembe erimumala for real amuwe eddembe kubanga ndabye anumya bulumya mutwe ate tula omubuulire omwana oyo hosti agenza otunula mu ggalala ye ey'ebigambo gy'alina mu mutwe kata enewe kati kiriwo ekitiye nze ŋŋamba naye shamisiibula zembe ggwe ŋŋamba bayi mweraba bayi mweraba